Yes, tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya ne Dowes Pampita Ntambi Chimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti weekuumira wano ne tutambula ffenna 24/7 ate nga nkusaba ekintu kimu Muganda wange atanaba nti osubscribinga ngamba subscribinga tubeere nti tutambula ffenna tubeere nti otambulira mu kumanya n'omugendo ogwa Uganda mu Kamuli ate nga oli wankize nnyo okuba nti gwe asooka okufuna amawulire ga entertainment agagwawo mu music industry Uganda agataliko palapase yadde enfuufu nga gali so clean so n'olwekyo nkusaba subscribinga tubeere nti tutambula mpola mpola olunaku lwaleero Edilisa Musuuza akubidde Spice Diana essimu nga mukazi akaza lwaki yakkiriza Jose Chameleone okusula ewuwe olunaku lwaleero Edilisa akutte essimu nakubira Spice Diana nga mubuuza lwaki Jose Chameleone yagenda ewuwe era lwaki Jose Chameleone yavayo nawandika ku mukutu gwa Facebook ng'agamba nga bwe yali agadde okusula ewa Spice Diana era nga amubuuza ye ne Jose Chameleone kiki ekibagata. Spice wetwogerera ali ku bunkenke wetwogerera Spice Diana ali mu maziga bino n'ebirala byoba olinaze kugambye Muganda wange subscribing nga tubeere nti tutambula ffenna mpola mpola atoli waddembe okuba nti oleka opinion yo mu comment section tubeere nga tukanya nao butanga Edilisa Musuuza agenda Ivory Coast okuba nti performinga performinga ku shows ate yasobola kuba nti akomawo mu Uganda ate nga lockdown yamusanga kugatta n'ebisalo by'ennyo kuba nti bigala so mukuba nti ali eyo yabadde ali awo nga mukyala we Spice Diana agezaako kuba nti ayingira ennyumba era mu kuyingira ennyumba y'empya kwabaddeko mikwano gye egyabadde ekyenjawulo kugatta ne manager wamanyikiddwa nga Roger Lubega ye Edilisa gwatalinaako obuzibu naye ng'ate Edilisa obuzibu abufuna lwa Jose Chameleone kuba nti atambula ne Spice wonna okuba nti yasula newa Spice Diana n'okuba nti bagenda bonna mu lumbe kino kyatandika okuba nti kimwewalikiza n'okuba nti kireeta obunkenke era nga wetwogerera Spice ali ku bunkenke ali mu kusaatira Spice yafunye essimu okuva ewa Edilisa Musuuza nga amubuuza Spice ani yatandika okugamba okuleeta Jose Chameleone mu maka gaffe era Jose Chameleone omuleeta ku deal ki njagala ombuulire. Spice ebigambo byamuweddeko yagezezaako kuba nti explaininga bambi musajja wattu mutikazi wattu nga omusajja aliyo ready mad nga tasobola na kumuwuliriza musajja mukyala wattu ase mu maziga kaaba n'atandika baby nsonyiwa baby tewali buzibu baby gwe wange baby nze ne Chameleone just tuli ba mukwano Musuuza bukyanga bamunyagako bakazi be bonna bazze ayagalako okuli eyamuzalira omwana yasooka amanyikiddwa nga Maya Musuuza Tracy bamutwala mikwano gye gyatandika okuba nti gimupanga kugatta n'abantu abali mu industry. Musuuza y'omu n'afuna Lydia Jasmine yalwa nti amuintroducinga mu mikwano Waiswa yasooka okumutwala then Yoga Bushington naye n'amutwala era nga system ze zimu ezo ajatandika okuba nti obufumbo oba relationship ye ne Lydia Jasmine egenda efampola mpola n'asigalawo bambi n'asalawo okuba nti mukazi wa musajja wattu amwesonyiwa mpola mpola tabwe ekityo mu 2000 video yetugendera Rema Musuuza atandika okuba nti introducinga Rema ku mikwano gye. Rema yatandika okuba nti ayagala mikwano gya Edilisa Musuuza okuli Eddie Kenzo okuli Wycliffe Tugume oba Wyke Benda n'atandika okwagala mikwano ja Edilisa Musuuza ngenda kuleeta abavubuka ba bitusi okuli delivered Julio kugatta ne Mistali ate nga Rema yagenda mu maaso n'okuba nti ayagala mikwano gwa Edilisa Musuuza era nga sawa zino gwalina Dr. Hamza Sebunya eyali family doctor nga abajjanjaba nabwe kityo Rema yasala okuba nti abagala so n'olwekyo kino kyatandika okuba nti kyewaliikiriza mwana muleze gwe bayita Edilisa Musuuza era nga buli mukyala we gwafuna tayagala kuba nti yesembereza mikwano gye wetwogera Spice Diana yakoze a mistake n'aba nti ayita Jose Chameleone ewuwe nga amuyita ku kabaga k'ennyumba mbusimanya bayingire ennyumba n'okuba nti babugumya ennyumba oba kiyite housewarm party nga Edilisa Musuuza taliwo. Edilisa Musuuza kintu kyamumenya omutima n'atandika okuba nti akuba amasimu ag'enjawulo amasimu agayiriyiri nga abuuza Spice Diana wagwan Jose Chameleone
oleeta otya era nga Spice Diana wetwogerera tebali mu good terms ne Edrisa Msuza. Tujikire nti Spice Diana ennaku zino abadde ayagala Edrisa Msuza era nga ku bubago obw'enjawulo ne kwogatta ne awards eziwedde ez'omwaka eza fashion ezimanyikiddwa nga ze bayita Aprons Fashion Awards. Twalabako omwana mulenzi amanyikiddwa nga Edrisa Msuza nga bakiringa ne Spice Diana. Ekyo kikulaga nti sisimu zonna bwe ziri ate nga twakitegerako recently nti Eddie Kenzo yeewayo kuba nti ayagala Spice Diana n'obulamu bwe bwonna mpolampola naye ng'ate omukyala gwasazeewo nti ayagala atandise okuba nti amuzannya 1-2 ekintu ekimwewaliikiriza Edrisa olwaleero akubye essimu ng'abuuza Spice Diana oyagala Jose Chameleone oba tomwagala kiki ekiraga nti tomwagala watandika ddi okuba nti oyita Jose Chameleone mu maka gaffe era watandika ddi okuba nti weesembereza Mayanja family okubeera so close naawe. Spice bangamba nti wayagalako Wizo ne Palaso kati sawa zino ogenzi wa Chameleone mbuulira ekituufu oba onjagala oba tonjagala. Spice wetogeera ali mu maziga era nga agamba omusajja amusonyiwe. Bino n'ebirala byebulira mu episodes zaffe ziddako nsigadde Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior wekumire wano nga tutambula ffenna mpolampola ate oliwaddemu okuba nti osubscribinga gwe atanaba n'okuba nti oteekako notification button oba ekide ekiri waggulu awo obeere nga buli story gye tuusayo gwasooka okugifuna. Twabagamba ffe wano tuleeta bino tetuleeta palapasa y'ensonga lwaki twekuumira mu kumanya y'ensonga lwaki twasala okuba nti tusettinga pace bali abalala tubaleka ebbali. Oliwaddemu okuba nti onfollowinga ku mikutu gyange egy'enjawulo okuli Facebook nkosa Ntambi Kimso, kwogata Twitter nkosa Kimso 16 ate nga Uganda Mukamoli Facebook page eri genda okilikinge tubeere nga tutambula ffenna amaziga gali mu kibuga Kampala. Edrisa Msuza ayagala kubuuka abeere nga akomawo Uganda lwa mukazi we kuba nti associatinga ne Mayanja family okuli Dr. Jose Chameleone naddala gwasozinga okuba nti asongamu enokuba nti Spice ne Jose beyagala. Wano tujja kuleetera ebisingawo mu next episode. Subscribinga tubeere nga tusigala tutambula mpolampola. Bye bye.